Awoli atugoberera nakulwalero nzize kutunula ku nsonga za parliament esente ziwedala obuwumbi 32 n'omusobyo zezabuzibwa mu ngeri ya mankwetu ate era olusegere lwonna abantu bonna bali ku lusegere lwa Anita Among ke kaseera akakumunta katandika omu ku omu era byonna tugenda kutunulako awo ndine kanso matovu yatwa tutunulira ku bintu bingi nnyo era omumanyi lwembera naye tetwawukana twogeddeko ku byattaka mu maaso wali show eneggwera tujja kuba tutanya ebimu ku ebyo tukakasa nti bina kye bijja okugattako kanso sebo nsanyusa okulaba nange okusinga obulamu bugamba ki obulamu sibo pozi mmwe naffe mwe tuli nsaba mbulize ku muntu abatulaba benda gye musinza bano tulaba mbabuuzaako abafunye ebirungi nembebalizaako Katonda ne musabira bibakuumire abafunye okusoomoozebwa okwenjawulo nembasabira nammwe mukuvuunuke byebyo muganda wange. Okay, kanso ensonga bagirabye Gigi yavuddeyo n'atuwa order elondoola ku ssente ezibuzibwawo ezinaddala mu office eya Director of Communications ku Parliament awo omukulu Chris Obole bageze okukakananga list ejjirako olukala lw'abantu abawera 7 essente zibalirwa mu biliyoni kumpi nga 3.2 plus nga zabuziddwawo. Kasi ensonga eno gamba nga zabuzibwawo zabuzibwawo ensonga eno kanso gwenga gwo omuntu kati mukubiraba mu mateeka kituufu oli wabulankanya nsimbi w'omusolo alina obuvunaanibwa naye era nga wewabalabye nti Chris Obole olida abantu bali bamwemulugunyaako nnyo yes ne banne the funny thing ate mu bano nga obala 7 mulimu ate abaali ennyingi ezisinga eza Chris Obole bakuba nti yali mu communication kuliko 14 yes something kati muli ono yali fuluma nnyo nti yateranga okuva ye mu kamera n'adifendinga n'akola atya era nalabye David Kabanda agamba nti n'abo abaatwala service award nabo bakwatibwe omukadde waffe w'ebitaano naye kati Kabanda yadde akibugeeza obutamanya ensonga emala okusalwawo kooti kati tosobola kugiddamu ne mu mateeka omuntu asobola kuvunaanibwa mirundi 2 ensonga y'emu bwe okuvunaana nti watta gundi omusango ne gwoggwa sidde eno ne ŋŋamba naye musajja oyo yattayo ne gundi okuggyako nti ate nti omukujjako kati tosobola okukola kujulira naye osobola kuddamu musango ne gutandika buto ng'ate kati ensonga ya service award kooti yagiwaako ensala era ne bakakasa nti bali bamaze kuteekawo n'aba exonerated kakati so kyemmanyi obuufu kiba kyejjereza mpuuga kiba kimwejjereza naye kati bano bennyini ne bano bennyini Gigi mu ntandikwa yagamba bamuweereza okwemulugunya kwe about speaker nga bitandika n'office y'obwa speaker ne parliament yafunye complaints era agenda kukola okunoonyereza office y'obwa speaker omanyi abagibaamu etwala speaker n'omumyuka gattako ba secretary era ku baana abavunaanibwa omusango kuliko ne secretary wa Anita Among kyokka ne Chris Obole okujja ku kuno ekifo kyalimu era ali seconded by Anita Among naye yali abaddewo ne ku Kadaga however Kadaga we yamalirako ebibafunamu kabulakanayenakomawo so kiraga nti obuzibu bwe buliwo nti ekintu kino kirungi enguzi si nnungi atwagala erwanyisibwe naye ekibi nti bali mu kuyiga basimamira ndira gya muntu atya omu gwe baagala okugyawo influence ye mu buli wamu naye abatannakwatibwako bangi nze ngamba ng'omaze okukwata Anita Among yes omuntu yali addako yalina kuba Thomas Tayebwa yali ku kido era tetwawulirako ebbanga lyonna nti bannange vice speaker ne speaker bafunye obutakkaanya nti buvaawa nti bwansaasanya ya nsimbi tekyaliwo kitegeeze nga bana yali ki bw'ogamba nti ono yakwatanga ssente n'azikozesa byayagala ng'ate deputy we yaliwo era tebaakaayanako okugambya Anita alina enkola emu ye yali talya yekka tuvola bano bonna bawulira bonna abasika buli omu alina enkola ye yali yakiyizzi ye yalinga ow'amayina akasuwe kati mwenna muyuza
kati yayuzanga buli omu n'amuwa kyamuwadde kyova batandika okwatinga mu butuufu bonna bali bakola ku parliament awo baba betaaga kukwata naye bali mu kulondoba mu bulondo naye balondobamu bani abaali connected ennyo kwani ku speaker kati be bali mu kukwata ekyo kyekibi nabagamba amateeka tegalina kuba selective okwejjereza kwa deputy kuvaawo wano anti nkugambye lwakuba nti ye aba authorizing operation yen ali in good terms nabo kati mwenna abaliroyo eri oli gwe yatandikirako muyina okulugwamu kati ekyo kibi amateeka tegalina kuba selective mateeka goba musaze okukwata nti bano batambuza office eno n'obukulembeze bwa parliament nga bwe bwali nti bwakwata bubi ssente abantu abo bonna baba investigating bulungi bwabanga bonna babulankanya ssente baba prosecuting bulungi naye okukwatako bano nojja mu office embano babi n'olondamu omu n'omuleka kubona ali mu kusavinga bulungi nojja ku bano abali bakolera oli kati oba meaning ya kino meaning yo kulwanya so igigi addeyo script agitereze igigi ateze script ye atulage nti ye taiko order ate taiko order za muntu atulage nti akola office ye eri mukolera mandate yayo ate mu bwenkanya naye kati ezibu kye tuli mu kufuna wano tulabanga bayigga akabondo kanitamu ke bali mu kusikayo kanso bakati batandikidde awo wajuga kino ekisanja bagambye nkugambye anti ekisanja teri kweba nkugambye omwakwata anitamu ne tugamba batandikidde ku oyo nti abasigadde besibe ebbiri nali nsuubira bagenda kuddako omumyukawo yandibadde nkola entuufu Thomas Taibwa musooke mujje ku bano ba security lebe mudde ku ba communication ba head protocol bonna mwandigenzo okubajjako abo nga musoose kutulagira kuba n'abanene ababi naye kono mwajjako omwo ate neeno ndaba bali mu kusikayo abatakkanya nani abatakanya n'ono amanyanga abali royo eryanitamu tukyali ku kiwendo kya Piero yu Piero yu eri mu kino erikyali mu kusima mirandira gyanitamu ngo gigwemu naye on the other hand oba batutte batya ekyokubulankanya essente y'omuwi w'omusolo kibi kivumirirwa era bwe banaaba gubasinze bakangavulwe naye ate abantu abalidde enguzi okubasingisa obusingisa omusana tekimala nabo bwe gubasinga ebyabwe bikwatibwe bitundibwe sente z'omuwi w'omusolo zikomewo tulabeko ku mbeera ng'eyali ku mukama waabwe nga emmotoka bakwata emukwemu batandise okwaza amaka ekyo kyennyini tukyetaaga then nga tumaliriza process eyo abo batandikirwako naye nga bakyaliwo bangi abo nga babamaze batandule ku bigere kati kuba kati parliament awo nkuweerwa kwa nti baselectinzeemu naye abaali sentebe zaali ziyitako bangi ate batandikira ddala bagendera ne Minister of Finance eno kubanga olukwo olunabba wali sente tutandikira eyo baddemu banoonyeze ku ba commissioners abana nabo bonna bano kubanga sente wano commission bwetuula agikubiriza abeera gundi aba speaker era kitegeeza mwenna abali ku gundi mwenna abali mutuula naye nga musalawo sente ziyisibwe pale zidukanye parliament mu nkola etali ntuufu bonna babakwate baddemu babanoonyeze ku nabo bakwate tuleme kubaamu n'abaana na byana balondobamuko bamuna kati olotta omulamwa gw'enfuga ey'amateeka teeka terirondamu lisonga buli awali akabbulaaka ne likajjawo kanso tubadde mu nsi Uganda nga yensi gye baleeta etteeka bannansi ne batandikirawo okubamu ebituli terijja kukola era wano ababyogerako nebimala nebikola ki nebizikira mu nkola eno etaddiwewo oba etandise kati ey'okufeffetta n'okukwata tulowooza tugenda kufuna kati ekintu ekituufu ensi bweyina okutambula tewali kituufu kye tugenda kufuna abantu batulugunya balina gwe bali mu kutubonereza kimunezeyo kinaggwa nkuwadde ekizampo singa libadde lyakukola singa tayibwa mukwate bw'abanga ye ali bweyo tebamuyitanga yadde okukola statement kati aweteeka terina kye ligenda kugonjoola ekirala lwakuba amawulire banne abamu tebanabalaga abantu bangi abaline ababbye essente eziri times 10 kuzaanitamu ng'omwe bali muntu teri aboogerako ate bano abayigga bano babamanyi
nite babanyigangako kati kyenkugambye kati bano bo bafuuse enkoko njeru balina kye basasulira okukolagana neyanyizo abakulu kyokka kye basasulira kyekiri mu kutwala kati bakusobole okukolagana n'omuntu ffe gwe twagamba nti tukkaanya naye kyekyokka tewali kirala so bino ebisigadde byonna biri mu kutwala byakubuzaabuza ebisigadde byonna kubuzaabuza malya ga nsimbi kiguumaaza nga nteesula ku kyoto buli lwefuluuta olowooza eseesa mufumbe yeebase dda kakandi bano kye batuleetera okulaba naye nga tewali nnyo impact tewali impact y'amaanyi egenda kutuukawo kanso tukyali mu nfuga eno bweti eya gundi Pierre yiyo ayimiriddewa kubanga saawa zino tulina ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM kiri batugamba si kiri batugamba si party kisinde mu mateeka kijjirawo okubeera nga kisobola okuinfluencinga to extent nti n'ekibiina bikisazeewo kyo kisobola obbiwakanya kati essaawa zino ssebo Pierre yu kirizagaana ekintu ekikuttemu ebitundu nga 80 ku 100 kikyali kisinde olwo ekitukuttemu ekyana kyawaka ekirenzi bakiwadde ddamula ngezaako omanya nti NRM ye maama wa Pierre yu kuba yaza NRM yezaalo kati yazaala ekyana ekirenzi ki Pierre yu bakiwaddemu ddamula kigikozesa nga bwe kyagala kati sebo Pierre yu kati parliament tewali Pierre yu kati kyagala kiyite ne kitayita nalabako omubaka awo ng'agamba ku babaka manya 3 kinana mu mmeka abaka 16 bokka batali mu kiwenda kya Pierre yu naye ntyamu ngamba maanyi ngagaba maanyi kakati era ndu mu kulowooza kino ekigenda mu maaso bakitambuza mu maaso eyo kujja kubanga kweyubula bagambe nti ekibiina kya NRM kyeyubudde kivuddemu ekibiina kino na kino ng'ensonga ewedde naye ng'ababaddemu bebamu n'enkola nga bweri kuba essaawa zino tosobola kuŋŋamba nti ekibiina oba omukulembeze wa NRM alonze oba sekendinze speaker ne deputy we gwe nawe nojjero n'okola ekyekisinde ekya Pierre yu n'olonda bali bennyininyini abalondebwa nobateeka ku kabineeti yo ey'ekisinde ajjukiddeyo emabega seeke yasooka nebanga bo baprovinze Anita Among ne Tayebo alongo the way oda nekyuka senkulu wa Pierre yu n'agamba naye ne bayisa ekiwandiiko ekyasomwa Kabanda ffe tuyuziza tujjeeyo obuwagizi bwaffe tukyalina mu kulayira omukulu n'asoma ffe tuvuddeyo obuwagizi bwaffe nga Pierre yu tetujja kuwagira Anita Among wabula tujja kudda ku oboth singa NRM muzeeyi anaaba bakakasizza naye already nga bantu bazo twagira tugenda okulaba temya lwaliswa ne bali kyebakyusikiso kanaka NRM kisinge ne begaza aleta akokera kokere tugenda okulaba ngere ekintu kitambudde bwe kitu tumala tusirika era in fact tweet y'omukulu yagamba nti Anita Among gwe tosobola kudda kubwa speaker naye very soon naye Tayebwa for you a good boy you are protected era yasigala ali protected so kati tulaba amaanyi ago gye baze exercising era parliament ne bagitaking over bekapa bagina mutano kati abo yalonze abanambirenga eno mu kibiina n'enteekateeka bwetambula bonna obukulembeze wa parliament obwomuntiko speaker mu myuka we abalina wa abasobola okuyisaawo ebiteeso bye minisita wa security tere bonna bali wano kakati yo Pierre yu yeyina parliament kirizo bakola ki oba kigaane yeyina parliament ate nno ng'oli awo ne ku opposition waliwo abakkaanya ne Pierre yu waliwo abali mu opposition eno nga bakitiza na Pierre yu nabo mwebali omanyi politics ali bwati abantu abali ordinary balaba ebintu nga bwe biri wano olwayo ne babirabireka abali mu politics ddala abo kati bo balingizaako mu maaso nga ffe twanalizing ensonga nengakyo ntekikoma wano nenkirabirako mu maaso ne bali bwe bali
kati abo bolingira waliwo abakkiriza nti bwe taba ntaanye etta amenvu Pierre ye ekintu kino ye kirina ate saa yonna ekimirira ddala nga balabira wala omugaati ekyo bagenda okugujja bone batandikirawo okwekulubeesa nga bukyali era bangi bali mu kwekulubeesa okitegeera bamaze dde okulaba nti 231 omuntu anaabeera safe kwekulubeesa era nabo bali mu kwekulubeesa bangi naye kati bakyaliko kafansonyi waye twagamba tuli opposition tugenda okutuuka mu 230 yensonga lwaki era bonna abekulubeesa balabire wano Ssaabadduumizi wa Pierre buli lwakoze ebitajjansa boogedde ki gwe buli mulaka wa opposition kola nga talina kyavaayo kwogera yes manya nti y'omu ku bali mu kwekulubeesa tebaagala kunyiza ali mu kweteekateeka tebaagala kunyiza gye baagala kulaga ali mu kweteekerateekera 230 kati Pierre Isebe ekintu yekirina era kyemmanyi jajja omwana ekintu yamukimuteeramu alabe bwakivuga but this is a transition nga wali abantu balowooza muno transition ijja kubeera bukye ku makya wabeewo ekimyanso obuyinza bukyuka bwe buti organize ez'amaanyi bajja bazobinga mpolampola zobinga mpolampola muzeeyi yali eri agamba kandaba omwana ono ekintu bwakitambuza nga wendi so that I can guide era muzeeyi yali wali ku guidinga era yajja n'abagamba nti mwabalowooza nti byenkola daddi abatama abitegeera kiringa ovuga emmotoka nga co-driver akuli wanagamba nedda abagiraba nti emisinde gifiriko tetutta kala ono batandika omwana oyo avuga bubi emmotoka omulaba omwana bwakuba hampu co-driver yagamba naye mwali era abantu kabaneka alabika co-driver tategedde nga akuba ekinya ate nga mwali n'akuba ekisooka n'akuba ekyokubiri nga ono atudde wano ekkoona liwugulanga bw'ayagala n'awugula erisobola n'awugula eryokubiri era bw'abanga abadde tayagala alivuge bw'ati amugambirawo nedda mu kkoona sibamu naye bw'awugula n'avuba kilomita 10 n'addamu n'awugula nga tanyeze so akkiriza kandabe empeta y'omukulu ono ekuba ekigoba tekuba kati ekibi ekiriwo kimu fe abatudde emabega mu mmotoka ono nga dereva avuga mu kugezesa okwo okw'emirundi emingi ayinza okuwugula ekkoona negwa neetaddawo awo kati awo nondabira abantu okufa abatuddemu emabega buli kimu okwonooneka olwo naye bagamba bayongeza omuliro bayongeza omuliro nabo bajja kufeesa kuba kati mmotoka ate yeefudde gwe so kakati mwami Museveni nkyasobola okutuyamba nga ali mu kulaba ebigenda mu maaso sipiidi emu agirinnyeko mukona amujjukize nti osibamuko amujjukize nti osibamu kuba bwenaagwa tejja kudda tejja kukosa abantu ne driver ayinza ogenderamu ejja kukosa abantu emmotoka eyonooneke mukitegeera ate nga tetulina ndala tulina ate olugero kyatambula luwanvu kakati ebyo byetaaga kumunnyonnyola abitegeere naye on the other hand ogenda okwetegereza politics nga bwatambula nti tulina ekizibu kimu nti ba politicians ababadde nga at least bali yaddeko abamu embeera ezeewo bagenda tandika okwesonyiwa bagambe ye nkyasiitanira ki nkyafaaki n'abantu bwe twabafiirira tebaalaba mugaso gwaffe batusiibuza bivumo abo kati ate ekyo kibi manyi eggwanga nga linaayonooneka abantu abagezi bwe batandika okwesonyiwa okwenyigira mu bintu eby'ensonga nga obukulembeze kyabulabe eri ensi eba egenderedde era nayina nnyo olutalo ne bannaffe abapulikinganga nti mujjeeyo abategeera muleete abasiru era nalinanga obuzibu okulaba nti abantu abalinimu ensi abava mu politics ne bamulekera abatalina nsa lwaki politics ashaping ensi mu buli kimu ebyobufuzi ebishaping ensoma y'abaana ebyobufuzi ebishapinga development z'eggwanga service delivery ababaka betulonda abali sobo abategeera bajja sobola okubaga amateeka agajja okuyamba okusoma okulungi bajja kubaga amateeka agajja okuyamba ku byenkulaakulana omunaasindikayo abatategeera mmwe nga mugambye nti abategeera kabaveeyo naako kumulabanga akatono ke badde bakoze bali tebajja kukakola kubanga tebalina kye bamanyi kati kyo kyabulabe eri ensi era ndi mu kugamba simanyi bwe tujja kukola naye ndowooza abantu first of all ebyobufuzi bino bigenze bikakkana ekitiibwa kyabyo bwe bisuseemu ezo enguzi ze bali ezitatadde ne balabanga mu politics waliyo ekirimba kya ssente kati abantu bali mu kujja mu politics si kuba